Sembere koko. Sembere ko wano wakati. Musanifu ku lw'ekirabo n'ateera batimmati baffe nabo babadde balungi naye era at least tusobodde okuvaayo n'akabonero nga nkubadde twasuubira bubonero busatu naye ate tuli basanifu ku lw'amaliri. Erinnya nze Dr. Fiona Kalinda Nakalinda omumyuka wa Kaggo owokubiri. Tuli wano leero ku mupiira we tukyazizza Butambala nga tugudde maliri. Omupiira gubadde gwakaasa mmeeme yadde nga Kyaddondo ffe twasoose okuteeba bannaffe nabo bafunye equalizer naye ababadde mukimanyi nti Kyaddondo enyigirizza ne tusubwa emikisa gy'okuteeba. Abeebugerere mumanyi we twabakyaza wano ekyatuukawo era ndowooza bwe tujja mwetegese bulungi naye tumanyi nti n'ogwo omupiira tujja guwangula ng'era we twawangula guno. Tuyozaayoza munnaffe Tony olw'empisa zaalaze leero mu busambi kubanga mu mupiira kye tusinga okukuutira abasambi abalabi n'abateesiteesi z'empisa era tuyozaayoza nnyo man of the match Tony olw'okutuuka ku buwanguzi obwo.
Amanya Kalinda Mustafa nga yenze head coach Butambala. Etimu okubira ntuvudde emabega ne tufuna equalizer tukozeemu era enkyukakyuka nga pulaani yaffe be yabadde. Tulabye nga Kyaddondo kugamba at least tugisinga okusamba omupiira ate nga nabadde nkozeseza kugamba abantu babiri okuva wakati nengamba kanjawuleko omuntu ongerekoko attacking force gani twekanga nga tusobodde okusobola okufuna goolo okola amaliri ago. Omupiira gwe ngenda kusamba Buddu ewaayo naye nga Buddu namukuba era ku mupiira gwange ogwasooka nga tugulawo. Buddu si ttiimu mbi naye nga naye ngenda kukola okweteekateeka ndabe nti newuwe nsobola okumukimako win naye nga si ttiimu mbi nti njinyoomola okuba nti twagikuba ttiimu nnungi naye nga mmanyi tusobola okugigirako win ewaayo nga tupulaninze obulungi. Omupiira guno gubadde mulungi ddala nga nze kalabalaba w'omupiira guno abadde match coordinator waagwo Kyaddondo yateeseteese bulungi ate ne Butambala nejja neteekateeka bulungi. Bavubuka abato balaze ebitone era minisitule yaffe eno Ssaabasajja Kabaka gye yatuteerawo ey'abavubuka ebyemizannyo n'ebitone ekiddeyo ddala kyennyininyini ekigendererwa otundira nga abaana abato bavubuka era buli omu ng'alaze ekitone kye naddala mu kiseera kino ng'olabira ddala nti buli omu mumalirivu ng'ali agulesive ku nsonga eyo era tetulema kwebaza Ssaabasajja Kabaka olwa minisitule eno gye yatuteerawo. Ate mu biseera ebisinga bw'otunuulira kati bwe tuli olabira ddala nga amatiimu gonna ne twali tulowooza nti gali walako gavuddeyo era ku luno anaatwala ekikopo yenyweze kuba ndaba buli ttiimu buli ssaza limaliridde. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nze Lubega Musa ssentebe wa ttiimu y'e Butambala. Ndi musanyufu olwaleero abaana bange kye balaze. Twajja n'enkola ey'okuteekawo Butambala empya era nkakasa nga n'abawagizi ne Kyaddondo yennyini laba nti Butambala eno mpya tuli mu kuzimba. Twagala okuzimba Butambala tuka ku level nga buli agikyaza oba buli agikyalira abeera ku bunkenke. So ndi mumativu abaana Zambia bange kye balesezza olwaleero nebaza Kyaddondo nga ttiimu esambye omupiira omulungi newankubadde olunaku terubadde lwabwe eyo Mungu yategese nga maliri. So nze nzize Butambala nga ndi mumativu era ndabula abantu abasigadde Butambala esimbudde emyaka gino ne ginajjako.